Owekitiibwa ne Honorable Minister, tubadde tukusaba tukulage we baatulaga okuteeka oluguudo kumpi nnyo. Ensonga eno mbadde nagiwulirako ate ngimanyi olw'ensonga bannayitiiru nabasinkanako bajja mu ofiisi yange ne petitiona naye yajja mu ofiisi okulaba tukoze tutya ensonga eno tukola ki okugitereeza. Ensonga nze ng'omuntu yansukkako olw'ensonga nagenda okukola investigation zange na byonna bye nakola ensanga nti awantu wano waaliwo abantu be bali bayitira nga bagenda ku ki ku mazzi kulusi. So negezaako okutuula wansi okulaba tukoze tutya n'abantu baffe bannayitiiru olw'okuba bano ba investor baffe ate noono local investor wa Uganda ate na bano nabaki ba investors nga twagala tuteekewo enkolagana. Wabeerawo footpath wano nga waliwo abantu we bayita nga ne developer asobola okufuna waayita ffenna tubeera mu harmony. Kati ebintu bigenze bizuulwa olw'ensonga kyenakola nagamba ba developer ali wano omwami wali wano Sekito n'abannayitiiru ne mbagamba mumanyi mwongereyo ki omusango gwammwe gugende waggulu. Developer n'awandiikira minisita ng'amusaba ayingire mu nsonga olw'okuba nze byali binsusse kati nga birina okugenda mu ofiisi yaki ya lands. So nali awo minisita n'atuwandiikira ebbaluwa ffenna okujja wano okutereeza ensonga. Nendaba ebbaluwa ya petitiona, nendaba ebbaluwa ya minisita ng'atuyita n'ebbaluwa ya nayitiiru. So olwaleero nze kyemmanyiriko wano ekisookera ddala Mombasa nenvaayo ngenda okutuuka wano nga waliwo ebintu ebitatambudde bulungi nga batuggalidde ekkubo. Netutula wansi ne mukulu wange Haji Sekitto byonna nga tebiraawo baatuwa ekkubo mu mwala. Omuntu yenna waalaba nga mwala era omuntu yenna waalaba nti tewasaanidde kubeerawo kkubo kubanga nakoona. Ne tugamba nti nedda ekkubo lino weriba nga lyaliwo kuba nze nkulidde kuno emyaka 4 egenda okuweza kuba gye nawezesa nzaalibwa 84 nawezeza emyaka 4 nga tuyita wano era nga waliwo ekkubo bulungi nnyo. Era ekiraga nti waliwo eriyo ekkubo eryali liva eri bwe riti ne lijja ku poloti zaffe ne lifuluma wano. Bwakeera ku makya nga nayitiiru tukyali mu nteesaganya ekkubo n'ekola ki n'eriggala. Ne tuwulira obulumi bw'amaanyi nnyo era nja kutuusa omukisa guno nga ndi ku muzindaalo guno okwebaza Pulezidenti Museveni naffe abanaku okujjukirwa buli omugagga bwe yakunyaganga ng'ofuuka kyesirikire bw'ogenda ku poliisi bakuggalira buggalizi ne bakusiba. Ne tufuna ekkubo ne tugenda ewa Dr. Sam Mayanja era ne tumuwandiikira ebbaluwa asobole okuba nga atunula mu nsonga zaffe zino kubanga twaleeta konteyina ezigenda okuzimba wano 5-star hotel. Ab'emmotoka buli lunaku batubala sitowa ze twapangisa batuli bubi olw'okuba nga twaggulirwa ekkubo. Era ebisinga obungi twabiteeka mu bbaluwa yaffe gye twawanikira Honorable Dr. Minister Sam Mayanja okujja okutulula mu mbeera gye tulimu ng'abatuuze. Sijja kwogera bingi nnyo, kyemmanyi nti omukulu buli kimu twakimuwandiikira mu bbaluwa ezo era ajja kutunula n'eriiso ejjogi. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Mpulira mu bachairman b'ebyalo, mu ba LC, mu ba district land board nga bwe bakoze bajja wano ne bakola lokasiti yaabwe nti wano waliwo ki waliwo ate n'ekirala ne mpuliramu
nti ne munda walimu ekkubo. Kati tetugenda kitegeera olwaleero, tutegeere nti ekkubo oba byali munda muno mu Naitiro ne baliggala, abantu ne benyigawo ne batandika okukozesa wano na webiri wano. Ate ekirungi chairperson Land Board waali, minisita waali, ensonga mbadde nsaba tubeere bakamu ensonga zikola kuzitereeza. So n'ebigambo ebyo mbadde nsaba minisita tumuwe omukisa ajayogere, olwokuba bwe tuva wano tugenda Ngogwe. Bati mpuliddemu nti waliwo eki boogereko kinkwasa ennyike ku mutima nti abantu ba Naitiri bwe bawandiikidde oba waliwo representative oba waali wano simanyi tebasobodde kukola ki kubeerawo. Ate mpulira bawandiikidde RDC bati olunaku luno tubadde tulina okubeerawo ate naffe ne tubeerawo ng'abakulembeze okulaba ensonga eno tukitereeza. So mbadde nsaba MC. Ndi mutuuze ku kyalo kuno era ndina ettaka wansi eyo olwoti 185 naye abantu badde boogera nga bali kwogera ku Haji Eka. Si ye Haji Eka alina ettaka eyo, tulinayo abantu abalina amataka bangi. Tulina plot 185 erina taito, 184 erina taito, 172 erina taito, 155 erina taito, 255 erina taito. Abayindi baali boogezako ne Haji ffe tebaatubala, era neewuunya meeya okusituka n'agamba ng'ayogera ku Haji Eka nti alinayo ki. Meeya tuli batuuzeewo era tulinayo ettaka ddene eryo. Wali tunakuteekawo development olw'essente naye tulimirayo emmere gye tulya. Nze bukyanga basiba ekisaagaati kino neeyiya weeyiya agunfuna. Kasooli wange yafa, ebitooke byange byafa, bye mbadde nkola ki ennimiro eyo. Naye tujafuna obwenkanya nga bwe muzze bangi bwe muti. Banaye mwebale kujja nnyo era bwe mutulira bweki ndaba akyalina emyaka nga 50 ng'akyabaweereza. Era ku nsonga eno abadde tanzikiriza kwebaka. Ojjanga tayana nti ensonga yaffe ogikozeeko, ensonga yaffe ogikozeeko. N'olwaleero okutuuka wano ndowooza abadde ampandiikinga ndowooza sinamu era yasoose emirundi nga 10 wano. Ensonga yaffe abantu bakulinze. Ono temumanyi bulungi. Ayimiremu nate abawunjeeko. Nsonyiwe. Oyo senior special assistant, special duties to His Excellency the President. N'abalala bannange mwenna mwebale kubeerawo okubakakasa kino kigenda kugwa kati. Kigenda kugwa kati tunava wano. Era njagala nga tuva wano tube nga tusobola okutambula ensiyitamu ne tutuuka eri. Nga mwena mulaba waliwo etteeka eryo lye tuyita Doctrine of Estoppel mu Luzungu. Bw'oba olabye ekintu nga kibaawo ne bwe kiba nga kikunyiga n'okireka ne kibaawo, etteeka likugamba toddayo ekyo kati kiba kifuuse etteeka. Kakati Naitiri mu mateeka nga sinaba nakwogera birala. Eyo etteeka lya Estoppel libagaana okuzimbawo wano, okuzimba n'ekyo okuzimba wano baba bamenye etteeka eryo. Kakati ebyo ebisooka byo ate nga n'ekirala ekivuddeyo actually ettaka si lya Naitiri
ettaka likyalimu ani district land board. Nolwekyo district land board yenako obuyinza. Era omuntu abazeewo n'amalasamu structure nga district nkwebaza ssebo obimanyi bulungi kubanga akawaida okatusomedde. Land Act mukawalira kaka 60 section 60 subsection 2 ebawo obuyinza okumenyawo ekintu nga kino. Nolwekyo tugenda wala mutegedde bamenya amateeka ga Estopo, bamenya amateeka ga District Land Board n'ettaka